Yeah. Stade musukali kajiko kamukoka. Stade musukali kajiko kamukoka. Mwasuze mutia COVID-19 mungi nnyo COVID-19 tulina okukendeza sente ezikebera COVID-19 abantu basobole obbakebera. This should be very serious. Abantu babakebera obulwadde buli mu community, obulwadde bungi tonkyalira. Nze bannange tonkyalira mbeegayiridde tonkyalira nkwegayiridde Mungu tonkyalira beera gy'oli tunaawuliziganya ate ne bw'oba ofudde tonyiigira sigenda kuziikirako. Siziika sikyala saagala bagenyi. Siziika sikyala saagala bagenyi. Siziika sikyala saagala bagenyi. Siziika sikyala saagala bagenyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asooke nnyo mukacaayi naye mwasuze mutya. Golola twala eri ebintu ebyokwegiraagira. Sanyuka TV mutugamba ki? Yes. Mwasuze mutya nno bannyabo ne bassebo. Obulwadde bungi. Bwaba maama we atuuse mu myaka 6, taatawo ng'ali mu myaka 7. Gamba abantu ewaka tebamulinaana nnyo. Obulwadde buli mu bantu abato bonna. Bantu bangi balina obulwadde naye abamu bakariya, abamu bali nga tebalina symptoms, abamu balina immune system ebasobozesa okuresistinga obulwadde obwo, especially wobeera oli wa younger age. However, bw'omikisinga n'abantu abakuliridde mwe mubupiikinga mangu kyova olaba nga abantu abali prominent batandise otufaako nga banogoka mpola mpola we bagwa. Abamu tebakyayogera, waliwo abakungu bangi nnyo abalwadde. Obulwadde bungi. Abantu bambi balina obastopinga aba local people. Bo tebamanyi bayongera kukuŋŋaana akalulu bakalabanga ssanyu. Obulwadde beesiiga ababakulembera babagamba toyambala masiki kiryoke. Ababakulembera babagamba toyambala masiki. Bannange yambala masiki. Togendera ku byabufuzi. Oyo yenna omuntu agamba toyambala masiki mutemu obulwadde bungi bugenda kutta naye nga gwe nkodomali golowooza ofiirira mulala mbe simanyi esunda mutwe. Omuntu ogamba otya crowd nti oba tolina masiki kiryoke. Byabakama ali ku kibannange oyo omusajja wa Electoral Commission ne Museveni yamugayita mutegeera. President yagayita tegeera musajja oyo byabakama. Abo bulwadde buli mu grade 4 kyokka oyongezaayo abantu okukola laale zaaki. Grade 4 manyi kitegeeza Mr. Byabakama. Simanyi olw'okuba ng'oli judge totegeera bya health. Grade 4 we bulwadde oyingira mu community basis. Tebukyasobola kubalibwanya buyina n'atabuyina. Kyokka mwongerayo bantu nti bakuŋŋaana mbu simanyi beerekitinga ba leaders. Stop that very immediately. Ne president yagayita takutegeera gwe Byabakama. Takutegeera. Yes. Teri muntu akutegeera Byabakama. How can a scientific election have a road map plan? Mbwate bantu 7 simanyi bantu 2. Ebyo byonna byabadde bisoboka. Naye kasita tutegedde nti ate obulwadde buli ku grade 4. It must stop. Sikyazibwa saagala mugenyi. Mbabuulidde ne bwofa sigenda kuziika. Isima wente wendi. Inna lillahi RIP ku internet nga kiwedde. Naye omuntu yenna akulima obulwadde tebuliiwo. Is an serious leader. Okugamba abantu boogenda okulidinga nti tofaayo kwambala mask. It is a health risk. Ile polisi Electoral Commission yetawanyiza polisi yaffe. Electoral Commission yetawanyiza polisi yaffe netuka n'okuba nga bana balina okukola ebintu out of the ordinary. Oyo Byabakama yatutawanya ne kana akasajja kakamwogerera simanyi kaliawo kabukenya. What is it? Wawuli banga tunonyi temusobola ku restricting abantu ne babeeraka. Mu Europe tulondera mu basa tewalina wantu wolaga.
We should be conducting presidential MP debates on TV. NPS muli rudda wani simanyi sipaka mudda mu hostinga bintu bitali twandibadde tulina debate eziri saranga abantu bajja ku TV ne bamubuuza ebintu esetegeera omuntu atalina kyagamba ggwanga kubanga abantu murale tebena ne kibawulira olaba oli buuza waliwo abuuziza Katumba ogenda tukolera ki omuzeeyo ogenda kukola kyogera Katumba oluyimazeeyo naga Katumba oye. So in that gullibility of the nation si kye kintu kyomalaga kwasa muntu. Uganda sinsinga zolaba America mbu you can come and try and error. Kyovolaba abantu beewunya isi muvuutya mu Europe nowagira regime emazeko 35 years. Yes, because webe mazeko 35 years kati nkwase gwanga omuntu atalina kyamanyi because lili mazeko 35 years olwokuba sirina nyumba nsula mu kiyumba kyambwa kati impite nyumba y'omuntu mansion naye nga si mansion. Oyo stupidity simuliko wamwe bana Uganda bugundi alina mansion nze manyi mansion wezibera to give you an example. Hakati nze sigenda bwenti olwokuba sirina kyakulya tie alya mukene mugambe mbu alya mputa kugambera olya mukene kati sinza kwata country weri mbulwokuba Museveni aluddeko tie nenga in experience kubanga ejasa tumwetano waji maintaining that is a clear manifestation of governance. Kakati nza atenkwate ensi njikwase ensega endiga enkodomali nti egende efuge au sisobola au neta abamukulwana boss mu mundu physically wano tatatatata ne neta bate ne muluno lwe nyini okola ati Uganda esigalawo. Yes, because I cannot be that stupid. Ngoberera omuntu atalina policy, talina idea ku governance, talina idea ku geopolitics, talina idea kuchi chekigenda okuba from step 1 to step 2 owoza simanyi time etuse teri muzungu yenna kino nkiddamu. Weba hope yalirayinga ku America you are stupid. Bwoba you are hope is on America you are an idiot. Bwoba hope yo kutereza Uganda is on America you are dense. You are barbaric oli mabego oli musiru atocha ina n'amaalu fa babera mu Europe awo twavaawo dda awo okusinza omuzungu n'omulaba wenna n'osimayiri nga nzawo isima navaawo. I don't fear white people. Njagala bampayo interview ne bamampa bajja kutegeera what they call an African person. Njagamba amampa ebigambo agende CNN ebiposting bagambe nti ono simbu ono yavudde ku planet ki. Yes, nze bampeyo interview wogu interview zinembuwa zino zisennyonyi munaye yogera kwalijazira n'ogira weetadde empumi maaso talking nonsense. Bambe olw'okubanga bavudde mu kyalo kati bamuwayo ku mukisa okwogera ku CNN awulira excitement mu mutima n'alowooza mbu nno oba ndowooza oba ali ku nayogera nonsense. Kati sennyonyi simayina kyagambo yasoma business computing cause ebintu byonna bye nawulira yogera ku Al Jazeera was bogus talk. Bogus. Nenga ya representatives. We can't give a nation to such people. Nange nzikiriziganya nga ne bakayindo tafire. You can be anybody. Manyi Uganda babalimbye ennyo nti simanyi democracy simanyi anybody can stand to who ngoyimirira ngani omalaga veri no yimirira. What do you know? Ticho manyi mu governance. Fe tugendere ku nsimbu behind of popularity mbo just ebbugu mulirya ebe tugenda baleka mubeere mukko naye 12 January 14 okole ensobi bugendo tegera tate Uganda fe tuyambye America before yadduka mu Somalia yadduka Alpha Fayadi yakubabo badduke Central African Republic Museveni yabayamba badduke Congo badduka bategeka ate kati bu African people bugolira ku ground bugolira aba America nabo balabirawo babyambalo bagala mizinga bili automatic naye wano ku front woo some of them are coward abamba coward nenga bambala chipana Indian American soldier nenga coward Al Fayadi ya mu Somalia n'abawalula ne mu tawuni Faraidi yabawalula emirambo gyabwe ne badduka nayo okitegeera gendo labe movie bagiyita black hole something black otegere kyali mu Somalia
kati ensi ezimu zaakula tezikyayinza kuddira puppets opampinge puppeti opampinge puppeti opampinge puppeti waliwo gayi gwe ngenda nendaba ennyo nga yeeyogeza ekivubuka ekimu kiri awo kyazaala muvubuka muwala akola mu nnyonyi ne kidduka abakiyita oba muno taafubbi kati ngenda nendaba nnyo taafubbi ng'obudde abuwadde kuvuma bebekuulu ne ŋŋamba bannaye ono kyali amayuga gamulimbira ddala n'obuviri bwadayinga dayinga mbw afiiringe mbw aliyanga buli ssaawa n'ebigalo bindi n'okweyogeza simanyi this is akola kipulogulaamu kiba kiyita kiriya kaati simanyi ani kiri ku NBS neyeyogeza balina abantu be Uganda we beerimba bagera asukka okwesiiga ddayi n'alowooza nti akyali 21 taafubbi gwe mayuga mukazi wo gwe wazaalamu ono omuwala akola mu nnyonyi tolina wadde 10 kye wamuwa ekimuyamba oludde ka pulogulaamu ku NBS ak'emitwalo 10 olowooza kojja osinziira ovuma abantu tujja okukuba amayuga ago naawe okwanika ati oleme kwambukawo enegerere woninga esembayo gy'oli ggwe tujja okukuba amayuga ago n'ebyo ebiviri by'osiigasiiga wazaala muwala yali akola mu nnyonyi wano n'olemu olabirira omwana ogenda ozungazunga omanyira otumanyira tujja okuteeka mu layini embeezo naawe oddebo nga toyinza kwambukawo awo ku next media nti alina kipulogulaamu mwaleekaanira kubanga akyaziza ba fresh kid n'alowooza nti akyali 20 manyira mpola naye ojja mmanyira nno onootera okulinnya omuwala mpamannyo tujja okutereeza empi tetulimu kusaaga mu bino gewandiika jejjerebu yenna ng'olowooza kinaakutaasa naaga amayuga agakwepisenga omusogozi w'omwenge tujja okutereeza emba nja okutereeza nze isima nkutereeza ate ne ku NBS enkya n'enzija nooba nga tolina kyakukolawo munnange toddeeyo n'ozimbya amayuga alina ebibigalo bindi bebekulu ojja kuddamu oyogere ku linnya eryo bebekulu wiiki ejja nkubuulidde kinaakutuka kwogera kitegeera yenza akugambye gagamero soja nkugamba nga isima nze nkugamba nga wagagamero nja okuyisaamu empi buli muntu amanyi ojja kutuuka nga gutojja genda ne ka pulogulaamu bakubuze batokakola naye nga tojja kutumanyira nja okutereeza mu layini nkulabidde ebbanga ddene kakazi kakaali kakola wano mu nnyonyi kaagamba tolina kintu kyowakawa wadduka obuvunaanizibwa n'omwana tomulaba wali okattidde kalya ne kakugoba bakayita matovu kali very cute woman naye n'odduka kubanga tolina zigula mata tosagula pampa oli awo osobola bu t-shirt nakugenda wa moti baba n'akudayingamu ku buviiri toli 24 wapi byagaana dde ebya music byo byagaana wayimba ku music yagaana bannayuganda baakugaana kubanga ku stage ojjulako amayuga go gajjulako ku stage kwonna nti yalina oluyimba ddogolyo gwe ng'ani akuwulira oyinza okweyita taafu bbi ne tukuwulira nja okukukoona empi gwe kino nawulidde olina engeri otumanyira nja okukukoona otegere baani abali mu gavumenti nja okukukoona naako ka pulogulaamu oleme kuddamu kukakola totwetiikateekako lwaka pulogulaamu tolowooze nti nno mbuno ffe tutolowooza nnyo ku byokola not at all asiigasiiga amayuga n'atulamu TV manyi Uganda erimba abantu n'atuuka mu myaka 4 naye nga yalowooza ali 20 kubanga amanyi ddayi waali ne bamudayinga ebiviiri n'afuna ebigalo bindi n'atulamu bipalepale n'atangwa n'ebipulogulaamu tebinyuma you are not fun at all simayina yakufula TV present oyina obeezi mayuga gakumu oba wanuuna nnyo serira akasikitegeera anti waayagala kwako akaana kamimi matovu ndowooza embeera yali nnungiko n'okafeeraafeera nga we mulina ssente kagenda osaa temulina kye mulina tolina kintu kyonna tosobola labirira mwana oli fala weesiibyawo wenna emyaka gyonna okola ka pulogulaamu bagenda kagobako enetime TV yakyaliwa yes bagenda kagobako oddeyo mu kyalo toddangamu okuzza emimwa gyo kugagamero kati yafuna abajaasa abapya woonoddamu okwetantala ekigambo gagamero ogenda kakasa nze likuruuta omupya eyo message yo kati omulala bamuyita Adrian Nsubuga ennaku zino zonna
ayina engeri gy'amanyiira. Adrian Nsubuga yali mwogezi wa mupiira ebiseera ebyo nga nkola ne mwami Chuni. Teri muntu mubbi gaya yali awalina akalevu n'emimwa migazi nnyo oyinza olowooza poti. Teri muntu mubbi nga Adrian Nsubuga. Nze ndi mutabani wa Mzee Mjomba Chuni. Bwe yayogerera fufa sente zaabula embwa eyo yabba sente. Embwa eyo eri corrupt. Adrian Nsubuga w'omulaba ng'asibye obutayi ng'ayogeza ategeera mubbi. Omubbi be balina okukwata ne basiba abafera abantu b'e Bulaaya abafeze mupiira omubbi. Adrian Nsubuga mubbi teri atamumanyi yali ayogera wano fufa nga obuwa kwali ne babba buli kintu kyonna ne maama we n'atuuka n'amuleeta ne babba mubbi oyo naye yakera ayogere ku gavumenti. Adrian Nsubuga ng'oyogera kinaawe toddanga mukwogera oli mubbi. Buli muntu amanyi kye wakola ku fufa olyoka oddukeyo. Buli muntu amanyi kye wakola ku fufa. Nze ndi mutabani wa Chuni ngoga asimanyi kye wakola oli mubbi. Adrian Nsubuga mubbi olega bulezi mimwa migazi oli mubbi. Nena oyogere ku gavumenti niyo oba bwavu bukuluma bujja kuluma nebeera nebyo director ko ngo wandika muda yake anakola post mbwa abantu bali bantu basoma bintu byo gwe bombo kirati tewali gwe ne tafu bimba wonize tafu bi kuwoningide ddala gwe nja kukuba mukumpi nga mukama wala bakini kalisa nganze kweni BS otegere kirungi okola kiro naye nja kukuba mukumpi. Nze isima siri wakuzanya nja kukuba mukumpi mwaga amatama ne mukazi woyo gwazalemu omwana ajja kwekwata mbira toddangamu woninge egende gye toddamu nonkubuulirira ddala era wootulaba dduka tetuli omudduka toddamu. Amamba gambye covid mungi omuntu takulimba kwata mask beera nayo tokyala mbantu togendera ku ebyo ebintu okiwulira nti no teri bulwadde omuntu takulimba nti jjako mask oyo enemy wo oyo talina bukulembeze bwakuleetera talina ayagala olwala ofe. Abo ba cannibalists bali abantu kubanga oyinza otogamba ogenda kulembera abantu naye ng'obulwadde bungi n'ogamba temwambala masiki. Cannibalists bali abantu abo. Omuntu agenda okufa message yo yandibadde contrary yandibadde moto yo wa song onye message yandibadde ku luyimba lwe mwayimba simanyi sempoto kati fa abantu abamanyi ku sempoto chichi nti yali ategeza symptoms chaita sempoto naye tikiri mu message kiri kinubya ni kiri mukoza abasirikale batulyake mmere mutwe ku mmere bambi mutwe ku mmere kati no lugamba ono bano bebagale gwanga biri tebayina police tebayina plani buli wamu mbutusuza ku kubo tusuza ku petrol station waba tewali muntu. What's this? Bajise. No. Stegira bintu bino kati. What happened? Abantu bonna mu nsi balina obulwadde. Naye n'ogamba abantu nti mugjeeko mask. How? Oyo yerida gwe mwagala eno generation eri very disappointing. Nze nagigobyemu temina kye mungamba buno era simanyi you are the 7th generation. Generation ne mulonda leader nga tamanyi consciousness ku bulwadde. Sempoto n'amalofu na sente ku YouTube kati nti obulwadde tewali kubanga alina okukozesa abantu bamulonde. When will Ugandans realize that you are very easy to use? Muli easy to use. Mulinga bino bitafu beings tumutya tafu B. I can't accept a name like that. Tafu B. Nze ngeri yange libera tafu B nga nange envayo mbantu ndege ebigalo bindi mbwa I am of substance embweno. Nga nawe omanyira nimbuga yegwe tafu B. Nne abantu bamuna obiteekateekawo. Nti tafu binawo oliawo tukuwulirize byogamba ffe tulina gye tugenda ne Museveni ng'otumanyira mbu nawe tukuwulire. We cannot. Obulwadde bungi. Let nobody fool you. Let nobody lie to you. Let no leader lie to you. Buno obulwadde buli mu grade 4 nkusaba regardless of your party, regardless of what you support,
regardless of your political affiliation, regardless of your feelings towards Museveni and this government, ne wonoonyiga ne bukukwata ojja fojireka ukoziye Museveni mulamu. I want to call upon everybody to make sure oyambala mask, onywe ebintu ebibuguma, mufube okwenyamba, muvene ku help ya government kino kiri kati kugwe individually. Ojja kuba okyanyigira government gwofe yesigalewo. I call upon people in the communities. I call upon the Ministry of Health. Okendeze sente abantu kwebejjanjabiza. Okendeze sente abantu kwebafunira test. Zive ku mitwalo 2 zike as minimum as mitwalo egi 5. Niwe kiba kisoboka government etekewo effort nga abantu baba pima covid free. Cost government ejitwale nga musiba mutwala ze supplementary budget. Mujitwale. People bagende mu ddwaliro randomly at any given time. Tuina dense population, tuina gullible population, tuina abantu abatali sensitized, tuina abantu abakalubo ku mitima. No kigamba nnyo ddagala mbu emitima gyakaluba. Simanyi tumbiza sound. No tunulira ebintu by'ekisiru abantu ba Africa bibabeeramu. Bamugamba kola kirala mbu emitima gyakaluba. Simanyi tutumbiza sound. We are on bend down. Ugandans. Sometimes Chimvo mulaba nkera njogere n'abana Uganda sagala kuba interrupted by those abroad. I want to inform you obulwadde bungi. Don't take it for granted. Obulwadde buki bungi. Eyo warning gye mpadde kyo kimatama kitaafu bi tekujja kumulamwa kyo tujja kikuba mu kumpi tugenda mukuba batamiira biba bitamidde kinywanya omwenge muno mwonna tujja kisanga kinenge gye kitumanyire ennaku zino nenga tekinatege ante ate tuwa tukwesonyeemu ate toyita woyina kkoma gwe tuyina okukoona wiiki eno tuyina okukoona tambula ng'okimanyi tuyina okukoona tulina okukoona otubuulire jjojjo olujanja n'olugezigezi olutumanyira manyira toyina kintu kyonna wayimba music yagaana wazaala omwana baakuma ne custody mu Uganda toyina ssente oliawo ozinga biviiriviiri nagatama gakuzimba gatanyi nawe okere ng'otumanyira manyira gwani gwe kitaafu byogira ogutwe gonna guzimbira galobenda agatama galiwe gati gonna gakijjula mu face you are very ugly. Oyagala kumanyira gwe kino wakajja wano okuva mu kyalo nga nawe omanyirira mu Kampala omanye ebbanga lye mmaze mu Kampala njo kukuba empya ebimu ebyo bwondaba dduka ojja nakutya gwedoza tomanyisima dukirawo ngenda okuteekamu eggaali okunoonya ojja laba bakubuuze lwaki toze ku kapulogulaamu ate gwe musaala gwo nga tolabikako. Oyinza olowooza nze nkutya gwe nga nkutyako kikigira agatama gonna olinga oyinza okugamba kikiwa gana agavubuka agasuna amabeere kirina amabeere agasuna kiringa bawala kirina mugaba kirina kyonna kitambula nga munakyo kyagala kwepankira wano tino kitopisa toli topisa tawaani gwe gatama njokukuba ebitame bye wenaakulaba oyagala kwemalako mirembe toddangamu kumanyira. Saa manyirwa mbwa yonna ndi musiraamu nga manyirwa omuli w'embizzi nga gwe njokukuba amankubulidde obulwadde bungi bantu be bantankula nga tebantegera kati ekyo tekintegeera ekivubuka ekyo kirina engeri kijja kitwasamira buli ssaawa kitwasamira tetune kitukiinako tetukimayindinga ne kitwasamira kati nze nga Isima waliwo wentuka ne ngamba ekimala kikola ki chimala nja kukubira kwennyini ku next media management yeveyo yewunye Isima wennyini wenjo kukubira nze wentyo wendi I embarrass people nja kukubira maso g'abakama abo otegeere nti no toddangamu jalowooza oyina amanyi toyina wadde ttondo yatwanyi neegi njo kukubanga mukama wo kafo kaalaba ate kyali wange oteno okutya ku next media wennyini mukama wo Dalton Kaweesa alaba. Yes oleme kubaawo kyokolawo otegere nti ate oli nkukunya oli nvunza oli nsekere gwe oli nsekere oli nvunza oli jiga toyina business mweno game tujja kutereeza amatama ago agaserira akagowanywa ojja kutya ne Adrian Nsubuga waamu. Yes tugenda mu critical time tonjasamira noloza nze Isima nkuleka
temumanyi mu ntalo zireeta bagagga zikkakanya ate gwe kitaafu byondege kamayuuga bitama byonna byakuzimba gatana wamera amabeere oliawo olinga kiddeemu naye naawe oleeta ogutwe mukyova olaba nga mimi matovu yagoba nga gwomusinga ipisi ennene gwomusinga mugaba naga kati kino naleetamu ki kirabika ki bisexual genda ne bagugoba tegulaba mwana waago guli awo guzunga gusegulega gutwe ku TV buli kumacha nti no gwinvitiza fresh kid ne gweyoge otoli mbumbuno olumeri ngo kyeyogeza oluzungu lwoyogera lwonna lwakifala era lagira dantu oli gufalo badde wakajja bebe kulu yali akwatibwa kisanze sinza kukwatibwa kisawa sinza kukwatibwa fale yakava mu kyalo kisanja kukoona bukonyi nze abera wane Kampala nze simanyirwa muntu yakava mu kyalo I don't wakajja mu kibuga ngo omanyi gwe kino ekyogutwe bakiyamba kirina ka program kwe kitula mitwalo 5 buli set naye kyagala kudda kufe kumanyira. Let this be a serious warning to you. Eno warning you nyu ddala weekend tojjajjimalako nga tonnagenda mu ddwaliro. Yes, this is why I tell people basigala nga bawaganya lempako kale enchanga ba ali eri wansi waliwo yali anepankako yakasiba ebiwundu. Yes, yakasiba ebiwundu yali tuli mu bato nga yeyogeza bwadda bwakyala ku TV ayogera ku isima mubuuze ebiwundu byayina wali muyimbi ayina ebiwundu kumanyira tino tafu bi musajja mukulu nga bakuyita tafu bi nga bakuyita tafu bi tafu mazi nga nawe ojjoyogera mu bantu kirego ogutwa buli sawo kiraba mbigalu bingi bachipatise dai mutwe mbukifiringe kikiri 22. Who lied to you? Mimi Matovu agenda myaka asatu ategwe gwe yasanga amusinga emyaka 10 atoga mbuno oli 23. Are you stupid? Olowooza no pretending da ku TV program for how long? You have to die yourself because you know sigala ngo olabika yanga mufu. The moment they realize that you are toli woto nga bakugoba kubanga tucha obaba bagala bana bato kati ekyo kikutadde mu paradigm shift nobeera ngo olowooza ngo wa 20 buli ajja ayine bwe yeyogeza ngo abantu balowooze mbuno ayina accent oba Africa basiru balowooza omuntu akopa accent ate mbu yategeera nnyo oluzungu. You are dense fe twagala kuba typical African ate abantu abera mu Africa they pretend to be like a European. Nange nabakwano bange muna Uganda ne mukazi we muna Uganda naye ekikusinza oseka ekisinza okunsesa kuba na Uganda bakyali bange ali married ne omuwala bombi bana Uganda ne boogera mu luzungu. Hi baby, hi, so what do you want? I am in town, I'm going to bring you. Come on. Abazungu kati lwaki bwokola laavu nga ya luzungu nga luyali tolina muze sinti obeera mu area y'abazungu sinti nno omulimu gwokola gwa I don't understand Uganda nzibyo bitafo people having English as their grammar is a weapon in Uganda kwasinzira amanyire banne nze ndebya abantu nga mukazi wa ina mukubira mu luzungu. How are you? I am fine. I am coming home. No muze mwa inze isima toyinza kunteeka mu laavu ya luzungu ne woba oyagala oti ate noba lwomanyi nze ntuuka n'enjogera Oluganda gwe no-interpretinga mu luzungu. I can't have that kubanga oluzungu si kyekintu ekindi ku fingertips manya ku lips. Oluzungu nja ku planning munaye eby'Oluganda sinza sobola laavu ya mu luzungu sigisobola ne mu buli otandika otya mu buliri mwonna njagala bigambo bya Luganda wetakoona simanyikirira yambuka ngonziza mbya luzungu nze isima. I cannot take that. Nze omuntu yenna aba Flavia tumusiime simanyirake kasitankuzula nti no weeyogeza bya luzungu nti ajja ayigirizaamu oti spelling. Nzoyo ndabira ddala nga kale ali manipulated oba lwakuba travelinga kati tamanyi nga ali brainwashed ali puppet kubanga n'obwongo bwe bwonna owulya Flavia tumusiime ng'ayogera n'amoti omulaba nti ali brainwashed ti kitereza ekigambo ky'oluzungu kiri par simanyi par spar ne Natasha namulabya abigamba Museveni nti it is not for us it's for us. Natasha goli wenna magunga recent omusajja weeridda oluzungu lujja lwevolvinga nawe Natasha wonobeera
after 10-20 years muwala wagenda kwogera oluzungu Natasha nga gwe si wolo pronouncing. Ugandans care too much about accent y'oluzungu nti omuntu n'omusanga hi ate nina oluzungu eboogera lulifana abantu abava Europe basekerera oluzungu lw'abantu ba Africa. Accent ya mwono gye mulabanga nti noyogera luzungu it is just funny ku bantu ababeera Europe n'omusanga mwana a long time I have you been I have missed you mbulu lwe luzungu lwe bakozesa nno nga beriko nobala abali Syria olwo si luzungu ne pronunciation ze mwesi bakozonna abazungu luzungu lulala nyo gende Britain genda America uli oluzungu lwo jesanga lulala. Nze nali mu Sweden nga nta mbuzo omwana njagenda ku Ame Shop njagala kugenda ku Ame Shop abana nga banga Ame Shop kiki Ame Shop Army shop kubanga bote banza gamba Ame Shop boga Army shop do you reckon kati oluzungu lwe mwewana mu luzungu lwa Africa I don't understand lwaki abantu ba Uganda babeera so proud of communicating nawe mu luzungu I don't get it bunyamba buyambi tombuli ya luzungu amwe lunyiza how are you long time you be simanyi mwogera na mnyindu zino luzungu amwe lunyiza concentrating ku Luganda naddala obuwalawala bunono obuli abani obw'omu town n'olusanga lwonna lwe lunnakiwugu lwe lunnakamya nene lutanga ate accent lwawe lunyiza how are you lost oluzungu lw'abaana be Uganda lunyiza simanyi yabaloga kwesibaasiba ku luzungu ebyo bitaafu bbi nekyeyogeza n'agatamatama n'ogutwe ogwagwa mu kiringa ekyakona kirina amabeere kyasuna amabeere naye ne kijja ku TV n'obusaatisaati ne kimenyiiryoko buli muntu tukuwadde last warning nze nkuwadde njagala ddagala sirwanga kukuba akaama Escoba Katsi abo bonna bakeizi bakuba akaama gwe kitaafu nti oli nkukunyi oli nvunza oli egabulezi gatama na gutuwe toyinaamu kintu kyonna kweno country toyina kiddala mbe simanyi lwonewoka Gasiya wakali alonewoka kitine kyerimbalimba ababandi abalimbalimba abantu bawano ubani yabalimbalimba omuntu nakulanga yenna tino associate ngalabo tebogera luzungu ne campus twabalina abaana baddemo demonga wa luzungu sapis no sa we going what's popping de not omanyira nawe zembuza mu Luganda isimudda wangenda kyetume. I love you all so much njagadde bawo bakobo bwa bulwadde no gamba no bullet after ballot n'okutuusa warning kuba waliwo omuntu wanga zangamba nangamba isime ekisajja kino kinenge gye kibamanyira tuli kutuwa ne kiwandiika ebigambo we biti ebiri bogus ne tugenda ne tukola emirimu gyaffe bikiwandiika kuti tukiriiko ne kiwandiika kyatufuula topic era simanyi abagenze mu North campaign ya bebe tiimu ya bebe kuli yakoze ababadde ne bebe gwe interviewing gundi kigwe fresh kid omale olete simanyi bano banno bansoni bali luno omale mu program yegwe tuvire ko ddala make sure oishatinga apo manyi wakolako ne bebe kulu kati ekyo yagala okulembeza nga livire jibuli saa ofunayo ka chance ekyo nakyo kigenda koma njo kukona mu kumpinze isima kankulage n'enkofiira yange otegeere tikati yenze gagamero top guard aliwo ekyo kifuna kitwala mulo tuozanyirako eyo empire atoba onzanyiddeko that so that should go to your aid straight wonoddamu okukola ensobi yonna ng'olina gy'oyogerera eyo nodda kunze gagamero boss otegererawo you about to pay for it. Yes nze siringa gwe wajja wabba bubbi kukeera kubba bubbi sente bakuleta wambo simanyi daga n'akayimbako kali tekanyuma nakunyuma lasita yakanyumisa wayimba luyimba kyolulala Gasiya nga tebakupangisa obeera ka TV ka program kusaba bayimbi nguzi buli muyimbi gwe kinakyaza ne kimusabe ssente buli muyimbi gwe kinakyaza ne kimusabe ssente buli muyimbi gwe kinakyaza ne kimusabe ssente kiri kyanguzi kibbi gubbi guzibu
buli muyimbi abayimbi bonna bambulidde complain bonna bapalaso bonna bagulunedi bonna bakamiri oyo musajja oyo yatutama kyokka akuyita ku program aganaga bonna bampadda complain abantu bampadde complain ku mpisa zo oli gubbi abayimbi bako ogusajja ogwo gubbira ku program eyo mpaya amafuta ndeterayo ekyetaano ogusajja ne gusabiriza abayimbi ne gubamalako emirembe Palaso yasoko kungamba aganagana ngamba King Saa nangamba Chameleon nangamba bonna ba complaining kugusajjo gunkubuli atanze ndi muyimbi yes gwali gwagala Palaso agwe mitwala 5 okukuba oluyimba malamu kyokka malamu world song aga 5 gigagale meseza music industry good be extorting money from artists young artists have been crying gwajjako fresh kid emitwala 5 management ye kubanga gunonya dai oteeka mu nviri abayimbi bonna bampadde complain abato Gravity simanyani ba manager bakama Ivan everybody complaining about gusajja noloza sikuteke woja I can't let artists cry because of you njana gamba kini kalisa obi wange ne ku TV bagobeko nkubulira ewe obi wange TV ko we wagira chali wange like personal nje mugamba gobo omubbi osuso ku extortinga cent buli muntu ajja ku NBS omujjako cent buli muntu agenda ku program eyo mwe muli babbibe cent ku program ekitakirizibwa ku NBS tafu B yegwe mubbi ku NBS next media yegwe presenter omubbi abayimbi bonna bampadde complain bonna nsobolo bagamba nga we bali atenze nimba bonna ojobbira ku program ezo njamne kungashuwa message ne tuke wa kini kalisa tulabe ono sigalako ku TV yes bofumbe yo mutwe nga tufumba tujja kulaga nti eno kine kibuga kyaffe nnyo wakajja okuva mu kyalo mbwa gwe oli mubbi nojjanga kaba yimbi sente no balemesa walemesa ogundi oleto oluyimba lwefefe busi ng'omusabye emitwala 3 aga obubbi obukuli kwa pass wayawegala mubba wayikibenda abayimbi bonna abawala obakwana bano bonna Lydia Jasmine kibawereza zi message tekina discipline tekina professionalism cheka no kwatirira abana baffe bye presenter bye muyina kinsimanyi kibakiyita tafu B chechi nerinya liri disgusting nti tafu B gwe let this be your last warning. Let this be your last warning. Ndozo ndabye muntalo. Nze I was born raised for war. Kati gwetafu be on our list. Tugenda making sure before. Ngate tunayingira New Year. Jaku TV okole confession. Nkubulira. Kati ye new plan je tukuyinako. Walisi wokola. Kale. Ebe biwedde mbagala nnyo mbagalira ddala Mukama Katonda abankumire n'abatoba mwenze wenti onchankala namu n'abange naye gwata chankala ne stain course guli gwenjogerako guli gubbi nze soogera nga tebampadde information kugambya abayimbi bangambye engeri jabba yomu yeyeka presenter ali ku NBS a extorting money from people si mulundi gumu sebiri sesatu abantu baze bamukolako complain kati tugenda kuva wano tugetulayo mukamawe beyabbe webali yali abye Palaso ng'aganya okuba oluyimba malamu ayagala emitwala aga mbukuba ategedde hit ogubbi ogu amamba agala nnyo mwenna Mukama Katonda abadde w'amaanyi no Saturday sinnaterera bulungi mu lubuto muno era kyovulaba ndi ku kyayi mulimu ebikoola by'enjaga mulimu gundi ginja kunywa bintu bibuguma kye tuliko making sure ogenda nofuna covid test nafunye covid test yange nekomawo naye njagala Ministry of Health esale ku bay abantu basobole bakebera my no kati culture jendiko ya covid-19 every morning ebirala nabivuddeko ne Museveni nyinyi njagala electoral commission ejolale noyo byabakama bamuyite mu court wadde judge atubulire scientific election kitegeeza ki Museveni nyinyi yabiganya yagaita mwesiga Museveni yagaita mwesiga kati nze mwesige
Abakama n'atulimba abantu baffe bafa buli lunaku twebuuza ekitta baseeka twebuuza eki abantu abakuze bonna mpulira muganda wange ekirunda kive ijinja deputy prime minister embeera si nnungi kakola akawuka kamubala embiriizi kabaze baseeka kabaze abantu ba bishop. We cannot preach anything else. Nze kati kola yange eri ku covid-19 buli saawa egi covid-19 gwendi kompaka wenalaba nti abantu bafu abatono kozi nze ndabira politician batemu tebafa ku bantu n'ogamba abantu mujjeko maski oba togirina ng'abantu bonna bambyaleyo zombo watali sensitization wadde Ugandans obulwadde buli serious. Don't take it for granted. Wear the mask. Uliriza guidelines nze sikyakyala sikyazibwa nesonyiwa bambi batusa kunkubira simu tojja wange sikyala tenebwonofa sigenda ziika. I am very cautious. Why? Ndi mu bracket y'abantu abafa amangu obulwadde obwo. Yes, ndi mu bracket y'abantu abafa obulwadde obwo, so I'm not going to take any precaution. Naye nga tumaliriza NBS mwino omukozi bamuyita Taafu B mubbi asaba abantu sente ogenda ku programu yasaba parase M40 yasaba kamioni M20 yagremesa gurunedi yatwale sente za ganaga azabbe sente z'abantu nga ina ki programu kyabalimbirako bamuyita Taafu B. Simanyi bwafaanana simu meeting ngako nayenze obubaka mbambo funye mbali no buyisamu. NBS Kafoko Fahadi mwegenderezo gusajja gwe bayita Taafu B gupresenta gwammwe gwextortinga mane mbantu gubbi guyaye gukwana abayimbi agutawanya ba presenter gusajja guzibu nnyo gwazala n'omwana mukazi akole nnyo omunyonyi ne gugana omulabirira bamuyita Mimi Matovu. Mbagala nnyo mbagalira ddala Mukama abankuumi.